Soroti kuli enkyalero tukwaniriza natera tukubuuzaako nti wasuze otya nyabo wasuze otya ssebo zuukuse naffe ku Munnyo ku Makya olwaleero ziri 28 ez'omwezi ogw'omusanvu omwaka 2022 olunaku olw'enkya tujja kuba nga tukuŋŋaanira mu kibuga Jinja mu kisaawe Bugembe Stadium ntegeeza entegeka eya House of Prayer Ministries International lukuŋŋaana olw'enjiri olutegekeddwa eyo mu kibuga Jinja era tubakoola nti abali bitundu ebyo byonna okuviira ddala ebuyikwe bitundu kutuukira ddala eri Kamuli mwenna n'ab'Embaale namwe tubayita nti mutwegateko mu lukuŋŋaana olw'enjiri olugenda okuba nti lutegekebwawo mu kibuga Jinja olunaku lujja kuba lwa nkya buli kimu kyonna okusinziira ku mawulire agava erudda eyo kyamaze dda okuba nga kitebenkezebwa okulabika nti olukuŋŋaana olwo lugenda mu maaso mu mbeera security eri bulungi buli kimu ndowooza kiri bulungi twegatte ku ntegeka eyo gwe mulanga gwe tukuba mu kaseera kano kennyini amaanyi agange nze tusima Apollo akadde kano kabeera kakubaganya birowoozo okubigenda maaso mu ggwanga Uganda okusingira ddala ku byekuusa ku by'ebyobufuzi embeera z'abantu n'ensonga endala zonna tubasaasidde nnyo abafunye ebizibu abafunye okusomoozebwa okw'enjawulo mu mbeera y'ebyenfuna etali nnungi mu kaseera kano kennyini nammwe abafunye ebirungi ne tusanyuka nammwe mu mbeera eyo akadde kano kennyini we twogerera essaawa ziri 2 n'eddakiika ziri 2 ez'akadde kusaba 2 abantu be Soroti East Division erudde eri mu Eastern Uganda wenjogerera bateeka okuba nga batandise okusuula akalulu ak'okulonda Member of Parliament yagenda okukiikirira constituency eyo oluvannyuma lw'okuba nti yali yalondebwa mu FDC Atani Moses kwasazibwamu olw'ensonga ezeekuusa ku boundaries erudde eyo agavaayo galaga nti security oba ebyokwerinda byanywezeddwa obuulyawo buli wooyita olaba wa byakwerinda mu mbeera ey'okwongera okunyweza obutebenkevu akalulu katambule bulungi erudde eyo bamaze weeks nga 3 nga bakuyega era ebikonge byonna okuva ku njuyi ez'ebyobufuzi ez'enjawulo babadde mu kalulu ako NRM ya deployinga mu ngeri etali ya bulijjo so nga ate ne abakibiina kya FDC nabo ba deployinga mu mbeera eyo NUP President Robert Sentamu Kyagulanyi akalulu ako kabadde mu butereevu so nga ate ne entegeka zonna zirabika okuba nga zabadde zitambudde bulungi weewaawo twawuliddeyo ate okwemulugunya nti wandibanga mulimu okugulirira ab'ekibiina kya FDC balumiriza bana NRM okuba nti baliko babadde nga bawa ssente ebyo byonna tubisuubira mu kalulu ak'embeera bweti okusingira ddala bw'ebeera by election yabeera vaawo mpitewo olw'okubeera nti ebikonge byonna bikonvagingira mu kafo kamu okulabika nti oba oli abawangula akalulu akabeera nga kategekeddwa mu mbeera eyo candidate w'ekibiina kya FDC Atani Moses naye olunaku lw'eggulo ya postings oba yatadde obubaka ku mukutu gwe ogwa social media nti yabadde aweereddwa obutwa era tukitegeddeko nti yatwaliddwa ne mu ddwaliro eno Kampala ayongere okwekebejjebwa mu mbeera eyo nabyo bibadde bwe bityo mu mbeera eyo era webukeeredde era tufunye amawulire agalaze nti ne president w'ekibiina ekya FDC Honorable Patrick Oboy Amriat yakwatiddwa mu kiro ekikeseza enkyaleero mbu yakwatiddwa ne omubaka era omukyala ow'ekitundu ekyo Honorable Anne Baju nga bukya enkyaleero so bingi tugenda maaso n'okukakasa amawulire ago naye nkakasa nti akalulu ka Soroti East ku mulundi guno kavaawo mpitewo buli omu akeetaaga nakutegeezeza ku lunaku lw'eggulo nti ekibiina kya NRM kiraga nti obaoliawo kyekisinga okwetaaga akalulu kano olw'okubeera nti NRM ebikonge kumpi ebisinga byonna biva ludde eyo twogera ku vice president ava mu kitundu ekyo kyennyini twogera ku ba ministers abawerako nga 3 nabo bava mu kitundu ekyo kyennyini mwe muli wali ne NRM vice chairperson owa NRM national vice chairperson Honorable Captain Mike Mukula naye ali mu bitundu ebyo
So bandyagadde oboolyawo Victorino balage president nti tukola tuli ku ground tukola onabo Peter Ogwang naye ava mu bitundu ebyo bonna bakolera wamu oboolyawo okulaga president nti watuwe ebifo naye naffe tukola kino ekitundu kyaffe. So nga ate FDC nakutegeezeza nti eno ye stronghold yayo oboolyawo olw'okubeera nti president w'ekibiina eno gye bamuzaala Patrick Oboya Muriat abagundiivu mu kibiina nabo bava ludde eyo wadde honorable Nandala Mafabi ava ludde eri mu Bugisu naye ate naye secretary general yandyagadde okulaga nti Eastern region eno yaffe eno wa FDC NRM temulina kutuwangulira ku home turf. So ebyo bye bireesewo embiranye nti akalulu kabaddemu ebbugumu lingi era kalimu ebbugumu lingi tetunabakuulirayo bikolwa oba acts of violence tetunaba bifuna naye ate kugambye nti okulumiriza nti waliwo engeri y'okwagala okubbira akalulu twawuliddeyo ku nsonga za pre-ticket ballots nti waliwo basangiddwa oboolyawo nga bategeka kutiikinga obululu bajje babukozesa olunaku olwaleero ebyo byonna tubisuubira oboolyawo mu kalulu naye abalina ebikakasa beba abali ku ground ab'ebyokwerinda akakiiko by'okulonda be balina okakasa ensonga ezo bwebagamba nti katulinde tulabe olunaku olwaleero bwe kinaatambula. Naye ngambya nti essaawa wezituukidde 2 bateka kubanga polling station kati ziguddewo batandise okulonda ani atwala ani agenda okuluzinga kyekyo kyetulinze oboolyawo. Nja kubanga nyaniriza Henry Muguzi ava mu kitongole eky'obwannakyewa ekya Action for Campaign Alliance for Campaign Financing and Monitoring be balondoola ensimbi bwe zitambula mu byobufuzi. Sebo lusanyuse nnyo okuba nti okwegaseeko ekyaleero. Ndi musanyufu nange okuba wano ku Soroti TV Munnyo okuba nti nno nate nzizeemu okugasimbagana ne abalabi baffe aba TV eno. Good. Tusanyuse nnyo Henry Muguzi twongere okwetegereza akalulu kano biki byetusuubira mu kalulu kano ne byetuze tuwulira namwe kennyini ku ground byemupiikinga. Olaba ki mu kalulu kano aka Soroti East? Waliwo enjawulo ne by elections endala zonna zibadde nga zitegekebwa? Of course akalulu kano kalina amakulu mangi olw'ensonga nti Soroti ky'ekibuga ekikulu ekya Teso. Nga bw'ogambye nti Teso evaayo baminisita bangi abakungu bangi mu gavumenti kwe ne vice president minisita Ogwang aveeyo minisita Echweru aveeyo. So ndowooza ate nga wetegereza NRM bwe yali ebiseera ennaku ziri ezayita kiringa ekyali kiraga nti Soroti mukula nga mubaka wa NRM yakwatanga bendera ya NRM yalinga ekibuga Soroti kyalinga ekikyenga alinga nti yajjukira yali kikiikirira. So nze ndowooza NRM erowoozaamu nti nno ekiseera kituuse tweddiza ekibuga ekyo ate era bwetegereza nti ebibiina ebyetabyemu ebivuganya nti okusalawo kw'ekibiina kya NUP obutasimbawo muntu ne basalawo okudda emabega wa FDC kirina engeri gyekyongedde amaanyi mu FDC ate nga NRM nayo eyagala okulaga amaanyi gayo kati awo bwe bibeera nga bibiina bibiri bye bittunka kitegeeza nti UPC nayo mweriina mu candidate UPC era mu candidate ne UPC okay UPC ndowooza amaanyi gayo Teso tegabadde mangi nnyo emyaka nga 20 agayise. Ebibiina ebibadde by'amaanyi Teso yabadde FDC ne NRM. Kinajjukirwa nti ne akiikirira abakyala ba Soroti City mukyala Anna Ebaju Adeke ne wa FDC. So FDC ebadde inayo amaanyi agawera nga bw'oyogedde nti ne president wa FDC omwami Amuriat Obol naye eyo gyava. So ndowooza nti akalulu kalimuvaawo mpiteeka bw'ogambye w'amaanyi n'ekirala nti waliwo bye tulabye kugamba birabika okuba nti kugamba olw'okubanga vice president aveeyo n'abanene bangi waliwo omulango gwakubibwa nga kalulu katandika kampeni zitandika nti abakuuma ddembe mutuleke effujjo lye mubadde mugenda mukola awalala wonna temulireetawo. Kakano ne weesanga abatesonga bwe bagamba
omulango gwakubibwa kutandika era ne vice president yennyini omukyala Jessica Arupo waliwo ebintu ebimu byadde nga agamba tekijja kukolebwa nzijukira abadde batugamba abantu baffe ku ground nti waliwo lweyakontagana ne Nabbanja ngamuga nti eryefujjo terijja kukola wano Teso nze ndowooza amanyi abateso abategeera nti be bantu okuva edda ababa ne principle zaabwe baba basaze okukola ekintu bakikola omuteso si bw'aba asaze okukola wasalawo nti ngenda ku point A kizibu nnyo okumujja ku mulamu n'omutwala ku point B ate era nze ndowooza nti akalulu kano kalimu eby'okuyiga bingi abalonzi beeyo basalawo akalulu bakawe omwami oyo ataano nga bamuwadde emyaka 5 omuteso wabakwadde emyaka 5 ndowooza abagikuwadde tobalaba abajjukira gavumenti y'Obote yalina ejje eryalinga limukuuma lyalinga lya special forces abasinga mu baali bateso nti omuteso bw'aba akubadde ekigambo kye kiba kigambo kye naye nga kugamba akalulu kano okulonda kuno kwa leero nga bagenda nti no bakedde na wanca ne babisaamu engatto ne bagenda okulonda nsuubira batandise okulonda ku polling station ezitali zimu twali kusuubira nti kujja kuba kwa ddembe nekirala kyetwolabamu nti oluusi kati kyeyolese nti oluusi ebitongole ebikuuma ddembe ebyo bireeta okukyankalana bireetawo obusambattuko mu kampeni kubanga bwe basalawo ne bagaa nti kati tetugenda kutega misanvu eri abawagizi n'abakulembeze babibiina kuva Kampala wao bakigezaako okukiza Besigye ate abakuba eddolera bamusange ng'ate ali Soroti nyolaba nti ne Bobi Wine yayiseewo kwegamba nti okuleka kampeni nezigenda mu maaso kirina engeri gye kiyambamu kuba nti tekireetawo obujagalalo ku mulundi guno ab'ebyokwerinda tebakoze kye batera okukola ekyokuziyiza abakulembeze abava e Kampala n'abawagizi abava e Kampala genda okukunga oba kinaaba nti kivudde ku mulanga vice president Jessica Arupo gwe yakuba naye kakugamba olaba nti weewaawo leero batugamba nti security bo badeploying nga bulijjo nti balina okusawo embeera eraga nti bwogezaako n'oleeta akajagalalo fujjo mangamanga owone gezaako okola tajjawo olaba akatufaamu naye nze ndowooza nti katukatunulire tulabe kinaavaamu ndowooza oyogedde ensonga ate oba oliawo kijja kufuuka kyakuyiga going forward nti twalaba oba tuze tulaba nga ojjukira bulungi akalulu k'e Kayunga bwe baase emisanvu n'owulira nti road blocks ziringa okitegeera era ndowooza bye byavaamu n'ababaka ba parliament abanuupa okukwatibwa ku road blocks ez'enjawulo ne batwalibwa ne mu Budduukulu Robert Sentamu Kyagulanyi n'aziyizibwa okutuuka e Kayunga era ne wabeerawo tiagasi n'okukuba ki n'abantu okufuna obuvune mu mbeera eyo so ogambye nti bo abateso baga nti efujjo tetujja dikola ki no bo bakuba omulanga nga naddala ba elders abateso bakuba omulanga nga te bawagirwa ne Jessica Arupo vice president yennyini ali mu kampu ya NRM nabaga nti bete mbikole ne wafu kakaluka kabe ka mirembe kawagane kubeerawo fujjo so bano bamukuuma ddembe abakola mu bitongole bikuuma ddembe badde batera okuyitawo bali komi era bange fujjo balikendezeza mu campaign era olaba nti campaign zagenze zatambudde kinawadda nga teri nnyo bijagalaza nekikulaga nti nno si oluusi abakuuma ddembe bano balina engeri gye beeyisaamu kuba nabo bantu balina engeri gye beeyisaamu ekolaki esosonkereza bwamuguzi ndowooza nga bwe ŋŋambye tuteekwa kukirowoozaako era abakwatibwako bateekwa kufumiitiriza ku nsonga eno yennyini nti olwaleero tulaba nga retired Canon Dr. Kizza Besigye ne Robert Sentamu Kyagulanyi bali ku kadaala kamu simanyi bwe kitegeera ekyo naye nga mu mbeera endala yonna wadde bagenda okulanga ono bamuziiza tebagala agende ono bamukiriza agenda but they have conducted their campaigns peacefully and the campaigns have concluded without a hitch. Then that means nti wanditekwa kubanga wabaddewo fact endala ebadde ngeri obuliawo ereetawo ki ereetawo obujagalalo okulanga abantu bakoze eki bamaliriza nga bakubiddwamu omuko gubalagala newewuunya nti abantu abazi ate okuwuliriza awo katolaba awo erale yaliko Kizza Besigye ne Kyagulanyi singa poliisi yakola efujjo leetera okukola ne bakuba omuti poliisi ekula efujjo yali ate baali badde enyiiza
okugeza singa bagezako okutangira Kyagulanyi kati bano abawagizi bino bawulira nti abadde ajja wano bamutangidde wali ebintu ebyo binyiiza abantu abawagizi naddala abavubuka tulina abavubuka bangi kubanga Uganda nsi nto bannansi abasinga obungi bavubuka mbula kalevu balina amaanyi mangi omusaayi gudduka banyiga mangu abamu balina ne bakozesa ebiragalalagala kati bwawuliranga ekyo kibaddewo ava mu mbeera kati mwaniko okwegugunga naye bw'owereka embeera n'entambula butambuzi gwe n'okuuma bukuumi mirembe nga amateeka bwagalagira twalabye yutiyagasi ngowa poliisi oba omusiikuzi wa UPDF oba olyani omulimu gwo kukuuma abantu so si kubatangira nze ndowooza nti kitulaze nti going forward role y'abakuumaddembe eyo mu kulonda erina okubeera nga ekendeera esigale kubeera nti baliwo kulaba nti avudde mu mbeera gebakolako naye ate bagane kutangira abakulembeze ba bibiina abajja okujja okuwagira omuntu wawe kubanga ate oddira otya oli omukulembeze w'eggwanga naye mukulembeze wa kibiina naye n'omukkiriza ate ono ekibiina ekirowooza nti ate kyo kirowoozebwa nti ate kyo kinafu ate kyo n'otangira omukulembeze wakyo oleetawo okujagalala good ndowooza ekyo kitegerekese bulungi kibeere ekyokuyiga oba oliawo going forward twagala kulaba ebyobufuzi ebitaliimu musa ebitaliimu kusika muguwa naye nga kuvuganya fairly mpozi n'ekirala mwamiguzi another observation I think yeya kyoyogeddeko ekya owekitiibwa Jessica Lupo nti yavuddeyo n'ayogera era ne wabiirawo ekikolebwa simanyi mbu kitegedde kyeŋŋamba nti ekitegeeza we tubadde nga tulaba effujjo ne violence wabakulembeze abawaggulu babadde tebavaayo kugamba either ku bibi okwirinda bano oba abalala bonna ba stakeholders mu kalulu nti mukakane akalulu kabeere ki kabeere peaceful oba campaign zibeere peaceful kwegamba amanyi abantu bettesa abamanyi balina ennono yaabwe balina obuwangwa bwabwe balina ebintu bye bakkiririzaamu bo nga abateso really yes era ne Jessica Lupo akimanyi alina engeri gy'alina okweyisaamu alina engeri gy'alina okulabibwa nga yeeyisaamu so nze ndowooza olw'okuba nti baminisita abavaayo baali bangi bawerako ate nga omukulu vice president ekitali Kayunga ate mbu yali ni charge kati Kitali Kayunga kati n'olaba nga abadde nga alina engeri gyakoma kuba mukwata mundu ate nga naye mukwata mundu Major Mulamba retired Major kati bagamba effujjo kalikendere etteso wano kuba bagamba nti era obadde owulira ebivaayo ku ground nti mwe omulimu gwammwe gwa kukuuma ddembe you'll be there for me tukole effujjo lyemukoza walala mulireke. It is amazing. It is amazing. Aliko Soroti TV nkujukiza nti tulina omukutu kwe tuyisa obubaka bw'obanga oyagala kuteesa ku mulamwa ogenda Masum Studios enamba ejja kuyita ku TV yo eri noti 7 noti emu mukaga noti 99 noti mukaga namba ya 1 eri ku WhatsApp sindika obubaka ku WhatsApp sindika obubaka ku SMS tujja kubanga tusoma bubaka bwo twogera ku kalulu akanyooka olunaku olwaleero mu Soroti City mu kibuga Soroti era division eno ye Soroti East Division nga abali mu kabinkano mwe muli ekibiina kya NRM mwe muli ekibiina kya FDC mwe muli ekibiina ekya Uganda People's Congress wa People's Congress UPC bamuyita Pascal Amuriat yali mu kalwako owa FDC ya Tani Moses mpozi owa NRM ye Edmond aliko oyo naye yaliko mubaka wa parliament ekitundu ekyo FDC n'ekiryawo actually constituency eyo mu ntandikwa yali ekikirirwa honorable Captain Mike Mukula naye ebintu nebijja nebikyuka FDC n'egiryawo kati NRM egamba nti tuteekwa kwediza ekifo kino mpoza ate ngabwe nkutegeezeza ne FDC egamba nti eno waffe president gyazaalibwa gye bamuzaala honorable Boy Amuriat Patrick kati okuyiwawo omubiri kwe kukulaba ogenda maaso erudde eyo waliwo ebivuddeyo emabega kawo ndezo ennaku nga bbiri emabega n'olunaku olweggulo lwennyini nti ensimbi yabadde etambula sente ezatambudde actually njakyogera ku mpewo kubanga eyakyogedde honorable Patrick Oboya Amuriat yagambye mbu owekitiibwa Nabbanja right honorable mbu yabadde agaba mitwalo ebiri erudde eyo ebyo bya Patrick Oboya Amuriat si byange naye nga buli lwabi omuntu ng'oyo ku level eyo bw'abyogera
era tubikubaganyeko ebyo ne tunoonyereza ne tubuuza n'abakwati b'ensonga nti kijja kitya bwe kiba nga kituufu oba si kituufu. Naye bw'akyogera si kipya Henry, ekyo bwe bakyogera bwe batyo mu kalulu eky'okugulirira abalonzi n'ensimbi enkalu si kipya. Okay, tulinayo ffe abavubuka bali ku ground. Okay. Kati Mwannyinaze Nabbanja alowooza nnyo nti ssente yemala buli kyonna, buli kimu. Ye buli walaga kizibu okuba obutakulemberawo amawulire ago. Yonna gwemutegereze Mwannyinaze oyo kati kuba muto ki mu myaka ng'ebiri egiyise okuva mu biseera bya COVID. Ye buli walaga iwawo ssente bw'aba tatambudde na kibaasa ata yalowooza ti ssente yagende Kayunga yagabanga nnyanya. Kati nawadaga bebirebire naye batugambye era kyekimu ku byaleetawo okusowagana byaleeseewo okusowagana wakati wa Vice President Jessica Arupo ne Nabbanja. Namuga nti lefujjo era ogenda ng'omansa ssente likoma eri wale teso tolireetawo wabatisunga bakambwe wale teso tolireetawo ffe teso abantu balonda namutima gwabwe so si gwe kugenda ng'obagulirira lefujjo tolireetawo ne bawawo kontagana. Nakitegeddeko bategeeza abavubuka baffe bali ku ground nti ne Peter Ogwang yadde yefudde Igwe oba Oga mwenye Abanigeria ffe abalaba Ebinigeria Oga waba yazze ssente agira bugizaati Ogwang waliwo bwe yadde ng'atuuka ng'agira bugizaati si yakalonde ku bwa State of Education and Sports yakalondebwa ku Minister wa State so essente zibadde nnyingi mu kalulu omanyi mu kulonda nga bwe kuze kubeerawo buli lwe wabadde wabeerayo okulonda NRM ga ekibiina kibadde kirina enkola ey'okuweereza ssente ku ground zimobilizinge abantu. Ssente z'ekibiina kiba mu kutandika kyabanga kiziweereza okuyambako ndowooza abakulira ekibiina oba kumobilizinga naye bwe zaatuukanga bwe zaatuukiranga nkakulira ekyalo ng'ayita abawagizi ba NRM bonna nti muze yatuweereza kati nga bakatematemeraawo kati ne kifuuka nti buli wabayo okulonda waliwo kamuwogo akaweerezebwa ne tukatematema so ne zibeera kubanga nategeddeko bantegezeza abavuka baffe ground nti ababadde bajja ku Raale kuba jjukira badde babasomba buli minisita yaddali jjukira ekiri etteso ba RDC bonna ab'omu tteso byonna gye bali mu district z'etteso Amuriya Kuumi Katakwi bavuddeyo bonna ne bajja bukeddeya bonna bavuddeyo ba RDC ne bajja Soroti niyo buza nti ate RDC oli political civil servant olina okubeera bukeddeya gye bakupostinga naye emirimu agivuddeko ali Soroti ba RDC kati mwami Museveni bwe yabadde ajja badde balina okusomba abalonzi okuva e Katakwi Amuriya Serere ani babasombye omukulu asangewo enamba eziwera naye buli yadde ajja ku Raale nga bamusimba ki akawogo ate mu mbeera nti abantu baavu kizibu kati omuntu okugana akasente nti wali akasente baba bajjaguzi wewaawo nti abateso balina principles naye nga nabo bali mu mbeera gye tulimu nti sente bazeetaaga so baziridde abalonzi bazifunye naye ate engeri eyo gye bandegamba nti Nabbanja gyadde zimansamu ne Ogwanga ndowooza yayongedde okujagalaza nze ndowooza nti si kyabuvunaanyizibwa okubanga abakulembeze baffe abali badde bayamba okukuuma akalulu nga kalimu sanite oba nga kalimu obwesimbu ate be batandika okubanga bajagala baleetawo embeera y'okujagalala nga bamansa omusimbi mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa reale so nze ndowooza nti ebikolwa ebyo tulina obivumirira ndetse kuvumirira yenna abafunye ssente bazifunye katulinde tulaba ebinaavaamu Mwannyinaze Nabbanja ndowooza alina okwekomako ssente si buli kimu tojja kukozesaawo ssente waliwo wekoma so naye ye alowooza nti ssente bonna olina okukolawo nate engeri gy'azimansa era naye azimansa nga Ogwanga mu ngeri erowooza nti obanga akasukira enkoko ebinyeebwa ebibojje kugamba
embeera eyo erina okuba ogambe nti kyekyamuviiriddeko oba oliawo n'okusobagana ne abantu si oba oliawo so abavubuka abaffe bali ku ground bategeezezza jjo nti no Jessica Walupo yadde amugamba nti look essente ogenda kuzimansa nga bw'ozimansa awalala wonna stop yanti olwo yatandise yo bayingira natandika ozimansa ku Sunday yali mu masinzizo nga timansa mu masinzizo akola ki n'abagamba n'obagamba nti agenda kubazimbira referral hospital n'abagamba nti referral hospital Okulonda wali aliko Herbert Edmund nga wali agira hospital ejja kugamba ebintu bino ebyokulimba abantu si baana bato so nze ndowooza nti nno ebintu bino abakulembeze baffe abaliwo kati balina bye balina okukola tubalabireko nti ddala bakulembeze naye okubeera nga benyigira mu mbeera ejjagalaza bannansindu zaffe amawulire ge nakafuna era genjogeddeko wali gongedde okakasibwa omukungu mu kibiina ky'FDC ansindikidde wano obubaka honorable mwami Kikonyogo kwali ku mukutu alaba agambye nti abasinga mu kibiina ky'FDC bakwatiddwa ekiro ekikesiza olunaku olwaliro omuli ne president yennyini Patrick Oboya Muriat bano nti batwaliddwa Dokolo police station. Dokolo tali eri eringa ogenda erira mbu batwaliddwa erudde eyo naye nga mbu bamaze kumenya nyumba ya okuyingira mu nyumba ya honorable Anna Deke ekiro mu kiro bansindikidde ka video nkalabyeko wano nga bamenya lugi okuyingira mu nyumba ya ebikolwa ebyo ebikolebwa abakuumaddembe yembaka omukyalo wa Soroti Anna Deke ebaju kwegamba ebikolwa ebyo ebikolebwa abakuumaddembe waliwo kye bayita okukola ekikolwa ekiri over the top kwegamba n'ogenda okuba ensiri n'otwala bazuka okutta ensiri kwegamba nebireetawo okujagalala tetugamba nti bayinza okuba bafunye intelligence balaga nti waliwo embeera gye baagala okussaawo yaliganye yali kugidde Okulonda ogenda mu maaso okw'emirembe naye ate tokozesa kikola kiri over the top esondo ebikola ebyo tulina obivumirira bazze babikola bireetawo okujagala ne bireetawo embeera erowoozesa bannansi nti bano ki kye bakweka lwaki tebaagala amaaso agawerako gabeerewo lwaki ate abakulembeze baffe babakola ki abakulembeze b'abantu babakwata so Dokolo bw'oba ovudde Soroti ng'ogenda elira nze ndowooza oba ovuzeeko kilomita nga kumpi 8 si gye baba tutte kilomita gye baba basuuziza kilomita 8 infact Dokolo abaliwo si batuyita abadokolo mwanyinaze Cecilia Ogwal awo yakiikirirawo kale ali ku Soroti TV program Omunnyo ku Makya ebyo ebiva erudde eri Soroti East akalulu gye kagenda okubanga kanyooka katandise dda nsuubira olunaku olwaleero era tujja kubanga tugakuwa ekikyo kwe kubeera ku Soroti TV tujja kubanga tukuwa updates mpolampola ebiva erudde eyo tulina omukutu nga bwe nkutegeezezza Soroti endowoozayo ku bwe kyolaba mu by-election eno yennyini oba nekyolabye mu by-election z'ekikabo ekiti nekyosuubira okuva mu kalulu akagenda maaso erudde eyo gambye nti FDC mweri naye ate ku mulundi guno ekyenjawulo kyekikuba nti ne National Unity Platform yeegase ku FDC bakuyegere munnakibiina kya FDC olw'okubalina nti National Unity Platform ku lumu luno teyasimbyewo candidate erudde eyo era twalabye Robert Sentamu Kyagulanyi president w'ekibiina ekya National Platform ng'ali ku kadaala ne retired Colonel Dr. Kizabesige mu kukuyegera Honorable Atan Moses owa Forum for Democratic Change FDC ekitegeeza nti weewaawo simanyi muguzi simanyi ojja ku bwebanga babakubye akalulu ku mulundi guno anyway bwekibanga kigudde either way erudda n'erudda olabawo okukaanya kubanga tulina embeera eyo ne culture y'abantu obutaconsidinga defeat era otekwa kubanga olina ofuna kyeweekwasa n'okyekwatako n'ogamba nti banzibye osuubira okuwuliramu byabanzibye osuubira kuba a lot is at stake leroza abantu beteeso era kugamba first of all tulina okimanya nti buli lwoyingira mu kalulu gulinga muzannyo nti bwe ngenda okusamba omupiira tukiyiga bwe siwangula tugwa droba tutagwa droba nkuba era kyova olaba mu nsi ezaakula omuntu bw'obeera nga weesimbyewo
kati nga bolaba Atai Atan Moses ne aliko abaliko kubanga be basinga okuvuganya kubanga wa UPC alabika agoberera bagoberere owandika speech owandika speech ya victory n'owandika speech ey'okuluzinga nga tekanaba bwemba mpangudde speech gyenja okusoma bwemba mpanguddwa speech gyengenda okusoma bukibeera mu demokrasia naye lwakuba nti wano tuteekawo embeera nti omuntu olina kuwangula buwanguzi buli lwoba tebakuwanguddewo abakubbi ne nali mpuliriza ebirowoozo bye bakubaganya juzi ku mukutu gwa TV waliyo live debate yaba besimbyewo abo naye kubanga ekibuuzo kyababuuzibwa nti muli betegefu nga baba bakuwangudde okukkiriza nti ddala bampangudde mu halaali ne baga nti tujja kukkiriza katulinde tulabe nenze ndowooza nti obuwangwa abantu baffe oba abateeso bujja kusigalamu abantu baffe abo abateeso tebatera nnyo okugenda nnyo mu nsindikagano so ate amazimu bwagala bagabeerako si be bantu wajja okulaba amazima ate akola ekirala nze ndowooza nti singa akalulu tekabamu bino migozo bano egiretebwawo kati nga abakuumaddembe ogamba nti no bamenye ennyumba ya Ana Adeke tukansubye tebagijjemu lugi luggi bagenda ne bamenya ennyumba tebajjamu n'olugi kugamba ati nojjamu abantu abadde balimu bwali badde oleka nga bali mirembe gyabwe kubanga abantu nga basanze awaka bebase kitekisinga wadde basanze nedda ne babeera nga baplaninga naye nga abakulembeze tuyinza okusalawo banga enkeera kalulu tukunganire mu maka ga gundi tulenge strategy tumobilizinge nti kati gwe ogenda kukola kino ogenda kukola planingira lunaku olw'enkya olujja kuba politics bwabeera tinga abakulembeze mu meetings ne mukola strategy kati gwe okubakwatanga bakola strategy what's wrong with nze ndowooza nti abantu baffe bano abakuuma eddembe balina okutuuka ekiseera ne batandika okukozesa ku bwongo bwabwe kwanza ndowooza ebiseera ebisinga bakozesa impulse kifo ky'okulowooza so ne baba nga bateekawo embeera egenda okuleetawo okuwa omuntu ebbeetu ogamba nti akalulu bakakange bakakyankalanyiza kubanga ate singa tebakakyankalanyiza lwaki ekinyonyola lwaki bakuttayo abakulembeze baffe badde bagenda okubanga bacoordinatinga ebintu so nze ndowooza ate ebiseera ebimu anyway nze ndowooza nti ebintu bino ebimu birina okwewalwa ate era ndowooza nti ng'eggwanga tulina okubaako ne kibayita national discussion tukanye ku abakuumaddembe bano bamukwata mundu bwabeerangayo okulonda omulimu gwabwe mulimu ki batandikirawo ne bakomawa semateeka awamu n'amateeka g'ebyokulonda nago ebyo gabirambika bulungi gamba nti babikola ki babibuusa amaaso naye weebiri webikoma nti omukuumi omupoliisi emundu terina kuyingira mu polling station area bweti okitegeera bw'otuuka wali abantu bakuumire mita bweziti okuva kabokisi byonna bateeka ndowooza galambikiddwa ndowooza naye bitaliimu kati nga bino okutangira abakulembeze okujja omukulembeze ajja okunoonyezaawoko amukwatidde bendera akalulu n'omutangira etteeka nalyo weeriri lirambikiddwa bulungi nti buli munnayuganda alina omukisa ogutambula eggwanga lye lyonna nga takubiddwa ki talitebeerako nti alina okukugibwa nti wano toteekwa kutuuka kibalina okubawo kati kibulamu ebibonerezo nti oyo ali mutangiranga kibulamudoza ebibonerezo naye nga okugamba nze ndowooza n'ekitabo kitutawanyi ova patriotism tetwagala ggwanga lyaffe kuba omuntu ayagala eggwanga lye lwaki okola ebikolwa nenze ndowooza baana muguzi ndowooza nti oba wabeerawo n'embeera eya orders abakuumaddembe bano nze sirowooza nti babikola bongabo wabaawo orders eziva waggulu ezibaga nti mukole kino temumukiriza oyo temumuganya kukola ki weewaawo orders ziyinza okubeerawo naye ndowooza wabaawo ne kabampaani ne kabampaani naye sobola kukola ki okulaba nti nfuna promotion kuba ba RDC nga bw'oyogedde ba RDC jjukira nti nabo actually RDC mu district yabeera head of security committee abeera part of the security nabo ndowooza babeerawo n'embeera ey'okwagala okusanyusa omukulu tukola so ebintu ebyakabampaani nabyo ndowooza birina okukendeera kale bwana muguzi ndowooza twandagadde otubuulire ensonga y'ensimbi mu byobufuzi
waliwo essuubi nti ensimbi zino zijja kukendeera oba ziveemu mu byobufuzi kuba ndowooza gwe mulamwa gwo ye mandeeti yo okulondoola n'okukakasa n'okuwa amagezi gutya ensimbi esobola okugibwa mu zi campaigns n'ebyobufuzi. Kati tetwagala kujja nsimbi mu byabufuzi kubanga ebyobufuzi birina okubeera mu ssente kuba bwe bitabaawo kizibu nnyo okukola emirimu demokrasiya gyalambika okugeza kizibu okutegeka okulonda nga tolina ssente kizibu okuba campaign nga tolina ssente so sente zirina okubaamu obuzibu obuli nti bwe zibeeramu nga teziriko control teziriko regulating okugeza walina okubeerawo amateeka n'engeri gye tusa ekkomo ku bungi bwa ssente kubanga wali suubidde nti nno abantu abeetava mu kulonda n'ebibiina by'obufuzi ebiba biriwo birina kusasanya ssente ku ebyo byokka ebirina okukozesebwa mu mateeka ebikkirizibwa naye mu embeera weesanga nga omuntu agenda mu kampeyini natandika okumansa ensimbi ng'amansa ebipapula ndowooza eryo effujjo lirina okuba nga likomwako ate lirinakomwako mateeka ekirala tulina obweraliikirivu nti omanyi twali twogeramu ne ababaka kati abali mu palamenti ababaka abo abasinga obungi abali mu palamenti basaasaanya ssente on average ndowooza obukadde nga 5,500 okuyingira mu kampeyini 5 obukadde 5 bwe basaasaanya okuyitawo okulondebwa oggyeko abanuupu kubanga abanuupu bo balina embeera endala eyaliwo eyabasobozesa okuyitamu nga tebasaasaanyiza ssente ziri awo naye bano ab'ebibiina ebirala bolaba abawangula NRM ate naddala bw'obeera omubaka wa NRM kugamba abalonzi bo bamanyi nti obanga alina ebikutiya by'ensimbi awaka kugamba so basaasaanya ssente nyingi naye nga bw'obabuuza nti ssente ezo zaavaawo abamu bagamba ssente zino bwe nali ntandika akalulu saazirina nalinako ng'obukadde 10 naye mu ngeri emu oba endala nazifuna so nekikuleeta okwebuuza nti ssente zino zivaawa so mu nsi endala ezirina kyezikoze ku ngeri y'okulungamya ssente engeri gyezikozesebwamu zakizuula nti essente bwe ziteba teziriiko kuzikugira weesanga nga ssente enkyafu ssente enkyafu zezivudde mu bintu ebitakkirizibwa ng'okugeza obukenuzi obubbi ssente zivudde mu kukusa ebintu ebyamaguzi okukusa ebiragalalagala enjaga n'ebirala ssente zivudde mu baterrorists abaagala okukyankalanya eggwanga ssente zivudde mu bannakigwanyizi abaagala okuba nga waliwo balina bye bakola ebyokwekusa ziyinza okumaliriza nga ziyingidde akalulu zimala ne zijja kubanga bo kye baba baagala nti amateeka omanyi ensi engeri gyefugibwa efugibwa ku mateeka amateeka gegalungamya so abantu bano kye bakola nti afuba okulaba nga alina abantu aidha abanatangira amateeka agananyigiriza bano okuyita mu palamenti oba abanaabaga amateeka ne bateekamu obuwaayiro obunaabasobozesa bano okukola emirimu gyabwe so bw'obeera mu ggwanga nga abantu abakuweereza abakiikirira abantu ensente ze bakozesa mu kalulu zaava ku bannakigwanyizi ab'ekikanga ekyo kizibu nnyo okugamba nti oli independent kubanga oli gwe bawa ssente ajja kuweereza ajja kuba aweereza asanyusa birubiriro by'oli birubirirwa ebyoli eyamuwa ssente so nze ndowooza nti ssente tulina okukyewala bwe tunulira Uganda engeri gyerimu nti tetulina amateeka n'akatono galungamya engeri ssente gye zikozesebwamu tetulina wadde akawaayiro n'akamu akeetaagisa abeesimbyewo ebibiina ne abatusekinoomu okwanjula eri eggwanga ssente ezo zebagenda okukozesa mu kampeyini zavuddewa tetulina akawaayiro kabakakatako okukomawo ne baripootinga eri electoral commission nti ssente bwezitibwe ssente omutemwa gwe nasaasaanyiza gwenkana bwe guti era bino byenasaasaanyizaako ssente kyova olaba basaasanya ssente ku bintu ebitali byabwe olina agenda nasaasanya ssente kugulawo enguudo okusatwala amazzi okusaasanya amasanyalaze ebintu ebitali byesimbyewo bwa MP ebyesimbyewo kwa MP bugabeera nga amazzi gakoma ku kyalo kati nga wano wetuli n'olaba nga agongezayo ebyalo ebirala nga 10 mu maaso n'ateeka mu payipo n'akola ebitali bibya amasanyalaze n'atambuza emiti etambuza waya kugamba emirimu gitali enguudo nazirayita greda n'ezirima emirimu gitali gijje neweesanga basaasanya ssente nyingi okukola emirimu gitali gyabwe naye nga ekikoleddwa mu ekyo
kwe kutengula emitima mu kifo ky'okugenda ne banjula eri abalonzi biki bye baagala obakolera baba bikakatambaala mu maaso nga babawa ebirabolabo abamu ssebo mpulira mbu kampeyini bwe ziba zituuse muyinza okulaba nga babaleetedde emiti egy'amasannyalaze ne gituuka naye akalulu bwe kaggwa oba bamala ne bajja ne bakomawo ne baginona obaana oginona kitegeeza tokomawo kati wegenda olyaku katamuko mu ofiisi tokomawo okunona kalulu kalala kuba lwolikomawo tujja abulonzi bali kulagirako bwereere. So ogambye tewali mateeka gakugira nsimbi. So tulina mateeka gakugira ddala ez'omukalulu gye bayita campaign finance. Tulinawo tteeka na limu. Etteeka lye tulina liri mu Political Parties and Organizations Act erirungamya engeri ebibiina by'obufuzi wajje birina okujja ssente. Kuliko ne komo sources, kuliko ne komo, kuliko ne cap ku ssente mmeka z'olina okujja mu source emu. Really? Ndowooza milioni nga 4 tokkirizibwa kufuna ssente zisukka milioni 4 okuva ku source emu. Ninga ekyo kyetaagisa nti kye bagezaako okutangira nti embeera gy'olaba nga waliwo source emu eddidde ekibiina n'ekiwa ssente oyinza okusanga source emu naggaggoomu nga n'abuuza ekibiina nti gweyagala bajeti yo yasene emeka nti ya trillion 4 n'azikuwa kati wazikuwa kitegeeza nti akutte ekibiina n'akikola ki n'akiwamba n'akiteeka mu nsawo ye. Kati zino lina komo lye bassaako caps liba liyamba litangire embeera eyokuba nti waliwo omuntu omu awadde ekibiina ssente nnyingi ennyo asobole okuba nga akiwamba demokrasiya bwatyo bwatambula. So ebyo mwe biri mu kibiina mu buteekerefu bw'ebibiina by'obufuzi. Ekirala ekiriwo kyekya okugaana okugulirira abalonzi. Voter bribery. Naye kugamba etteeka kye liyita voter bribery kwe kudda wali n'oyimirira kati ng'olwaleero ku lunaku luno olwaleero olwokuna Soroti East. N'oyimirira wali ku bbali. Ebifaananyi ebiva Soroti erudde eyo. Bamukwatamu. Okay. Eyo embeera ey'okuyitaamu nga mulawuna eri okay. Kubanga yali badde agezaako okukola akabi afuna obubaka nti tukola fujjo. Manga owone tujja kukwatako naye nga waliwo oluusi lwe kisukka nekitiisa butiisa eza poliisi kitiisa butiisa abantu. So ndowooza embeera nga bwetyo ekolebwa naye ogamba nti ate abakulembeze mubakutte nga n'emisango tegiriwo mulyoke mubatenga okulonda kuwedde. Kitegeeza mwadde mulina agenda etategerekeka ebintu bino tebivaayo bulungi. Binyiiza abawagizi binyiiza bannansi. Ndowooza nti abakulembeze b'ebitongole bino ebikuumaddembe balina kyoyogedde ndowooza kituufu. Bwe mutondawo embeera erowoozesa abalonzi nti ate kandidate omu mumuwadde amaanyi mumukwatiddeko ku ngeri gy'asobola okuwangulamu akalulu, ekyo kye kinyiiza abalonzi obolewo nabo ne beekyawa ne bakola ekitali ne beerimbika mu tteeka lye bayita preemptive arrest. Kati bakuba bajja kugamba kubanga omuntu ayinza okujja n'akubuuza nti bw'oba okutte bano lwaki ne bayita obakwata. Kubanga abazungu baga nti what is good for the goose is also good for the gander. Kati bonna ne baga nti abali twafunye intelligence information tibadde balina bye bategeka okukola okukyankalanya okulonda ekitwabwe. Naye bw'oba ogenze n'obakwata lwaki tosooka n'onoonyereza ku intelligence eyo. Ebiseera ebisinga obungi poliisi yaffe esooka kukwata abantu nga terina na bukakafu. Enoonyereza luvannyuma. Mu ngeri ya demokrasiya nze ndowooza waliwo ebintu embeera waliwo ebikolwa poliisi n'abakuumaddembe abalala birina okusookanga neerowoozaako negamba nti kino kinaalabika kitya kubanga interpretation yakyo eri abantu banakitwala batya. Banakitwala nti ddala tugezaako kuyamba okulonda kubeereku amazima na bwenkanya, oba banakitwala nti no tugezaako kwetawo mbeera egezaako okuwunzika balance ebenga efevalinga kiri ekibiina kiri mu kale. Ali ku Soroti TV program Omunnyo ku Makya twetegereza akalulu ak'okulonda akagenda mu maaso. Ak'okulonda MP agenda okukiikirira Soroti East mu kibuga Soroti City. Ono asindise obubaka agambye nti good morning Apollo, I am Asuman in Lugazi. I think the Prime Minister thinks that every Ugandan must support NRM
nayongerezaako nti no let the people vote who they want. Ndoza ayogera ku mbeera gyoyogeddeko Henry Omuguzi eya Honorable Owekitiibwa Prime Minister okuba nti akoze eki okuba nti ali mu ayogeddwako nti obaolyawo ataddemu amaanyi mangi kati n'obubaka wano bwe nafunye ejjo teeka kyeriragira omu ku bavubuka abafu ali ku ground n'ekifaananyi kyeyampereza wano aga nti mwanyinaze Nabbanja yabadde ali ku Lions Club nga agaba voters slips ng'azigabira abalonzi bo bagamba nti si ba Soroti East kwegamba mwanyinaze Nabbanja okubeera okujja n'ekitiibwa kyo ekya Prime Minister notandika okukola ebikolwa bino ebirowoozo ebirabika okuba nti ate tebiri mu mateeka tekijja bulungi mu kifo kyo na kitiibwa kyo nga Ssaabaminisita so ndowooza ebikolwa ebyo birina okuba ki okuba nga bisazibwamu kati ne bannange kati waliwo amawulire amalala agava Soroti agagamba mbuno bateebereza nti badde bakwata Honorable Anna Ebaju Adeke poliisi yamukozeeko obuliisamaanyi kugamba olw'okuba nti bagenze ne bamenya amaka ge mu ngeri yalabise okuba nga y'amaanyi bawadde bali bannansi abalala ebbeetu okuba nti buli omu yeeterawo ekigambo kye so ebigambo bino bwe bijja ne bitandika okuba nga byetala ku mikutu gino gya social media bireetawo okujagalala n'okunyiiga mu bantu era katusabe nti nno okulonda kuno kujja genda mirembe katusubire nti nno tewali mbeera ndala egenda kukolebwa poliisi egenda okubeera nga ekola ki egenda okubeera nga eyongera okujagalaza abantu kubanga ekyebuuzibwa nti lwaki poliisi yakola ebikolwa bwe biti kati omukazi nga Anna Ebaju wafase oba omukulembeze lwaki kyomuwa ekitiibwa kye kimugwanidde lwaki poliisi temanya nti nno omuntu bw'abeera nga mukulembeze waliwo ekitiibwa kyalina okuweebwa kubanga buli lw'oddira omukulembeze n'omukwata ng'akwata ekyekuttale abagoberezi bo obaleetamu omutima n'obusungu okugamba ebintu bino bijagalaza emitima gy'abantu ne bireetawo ki violence mu kulonda kale mfunye obubaka okuva Soroti mfunye obubaka katikati mbufunye okuva Soroti nti Honorable Atani Moses atuuse avuddeyo gyabadde ajanjabibwa mu ddwaliro akomyewo wadde akyali munafunafu nti aze kulonda naye mbu polling station ezisinga tezinabaggulawo ndowooza akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga nakyo bwe twogerera wano saawa zigenda kwera ssatu tezinabakuggulawo then n'ekirala nti abakwatiddwa mulimu ba MPs okuva Kasese former MPs Robert Centenary William Nsogu bona ba FDC mulimu meya wa Soroti City yennyini meya w'ekibuga nti naye yakwatiddwa so embeera yeeyo tujja kwongera okugikola ki okugyetekereza era tugende maaso n'okugikutuusaako mpolampola mu programu n'amawulire gaffe kyova olaba oteekwa kusigala ku Soroti TV. Bwana Muguzi tusigaze eddakiika ntono nnyo njagala tuwumbewumbe naki kyosuubira mu kalulu kano kennyini twogedde nti a lot is at stake side zonna akalulu kano zikeetaaga wandirowooza nti NRM olw'okuba nti erina ababaka bangi mu parliament obaolyawo yandi ne NRM buli ntebe egyetaaga every seat in parliament egyetaaga eyiwawo omubiri ekola kyonna ekisoboka okulabika nti ababaka eyongera ku baka baayo terina kalulu ketwala kano katono oba ki mu byobufuzi tewali kalulu katono ate bw'obeera nga kibiina ekiri mu buyinza buli kiseera oba olina fiya nti obuyinza bwo bajja butwala abatusomesa political science batugamba nti olina okufuba okulaba naddala omwami oyo Nicolo Machiavelli yakugamba nti gwe akuta obuyinza omukulembeze ojja kuba musiru nnyo obuyinza obwo okuvaako so olina okukola olina okuba nga buli lunaku weeyongera okugaziwa tobeeranga mumativu n'akamu nakitono kyolina so NRM ng'ekibiina kiri mu buyinza kikola kabufuba yenna asobola okulaba nti buli constituency yakyo naye ate nga bunagambye nti Soroti City kino kalusika constituency twogera ku Soroti City ekibuga ky'abateeso buli lwobeera nga ekibuga okikutte ate jjukira ebiseera bingi gye bivudde mabega ekibiina kino ekya NRM kibadde tekiwangula mu bibuga kati eyo narrative erina okukyuka so balina okuyiwawo omubiri n'okukola kyonna ekisoboka okulaba nti ekiba kikola ate balina abantu nga Nabbanja ye nga yalabika okuba nga yewa
siwa software kugamba ye abayagala okukola kyonna ekisoboka ku nsi kuno okulaba nga constituency wambibwa mu kyetusuubira ya abantu waliwo embeera waliwo ekirowoozo ekigamba nti abantu bano aba Soroti East abalonda mu omwaka ogwedde mu January ne bakasimba muganda wange ataano nga naye aliko yaliwo kirowoozo kokuba nti bayinza okugamba nti omusajja ono twali tumuwadde emyaka 5 katubeere beesimbu ettese eyo nyongera waliwo nze muganda wange ali ettese eyo mukwano gwange yafuuka muganda wange yagamba nti ewaabwe etteso kyabeeranga tukisuubira bwe bagendanga ng'omuntu kukugeza Semaka bwe yafanga abantu bavangayo ne boogera ne bagamba nti Semaka ono afudde yantere sente ze 10 era mujja ne muzinona kwegamba abantu b'amazima naye ng'ate mu mawanga amalala bw'ofa olekedde ekyobugagga kyo abunira bubunizi tayinza kubako nakyayogera so nze ndowooza bayinza ojja kuba beesimbu bagambe nti omuntu ono twamuwa emyaka 5 katujumwongere naye ate of embeera inaale mugyetaddewo nti wabawo obululu ogyo bwaliise stray ballots ekira kyenjagala okwogerako mu dakiika eriemu yokka tulina obuzibu mu Uganda obwa voter turnout kati esoroti awo nadde nkebera ku records juzi mu 2021 abantu abajja okulonda baali 58%. Buli bantu 10 batano oba 6 bokka bajja okulonda oba oli awo NRM kati amaanyi getaddemu bali abalala abatalonda ku luli banaavaayo ne bakola ki balonda so akalulu kakyalimu nnyo kazibu okupredictinga waje kanalaga ekyo tuyinza okukola kwe ku amaaso gateeka ku lutimbe ne tulaba bagenda kulangira pozi ne tukubiriza ekitongole ky'ebyokulonda nti returning officer agane kutuusibwatisibwa alange ebyo ebiriyo kale ali ku Soroti TV program Omunnyo ku makya program enkyaleero bwetu bwetambudde ffe tugamba kimu nti bannasoroti oba mbayita abateeso mubakirize their will ebeera ekola ki eprevailinga mubawe omukisa balonda abo be basuubira nti bebagenda obaweereza ate katusabire oyo bagamba nti the best person win how do they the best win there oyo bwe mulowooza nti mulungi oba yanaabakolera yabawangula mu mbeera tubagaliza olunaku olulungi abalaba Soroti TV enkyaleero tuddemu ate tusinkane si nkya kuba enkya tugenda mu kibuga Jinja era mutusuubire mwenna mutwegateeka abali mu bitundu ebyo House of Prayer Ministries International yetegese olukungaana olwo olw'enjiri mu kibuga Jinja mu Bugembe Stadium mbakowoola yonna gye muli mubeere kitundu ku ntegeka eyo abatasobola agendayo mwekuumire ku Soroti TV mujja kubanga ebifaananyi bifuna butereevu n'embeera nga